Ebyokwerinda byatandise okunywezebwa kuviira ddala ku makubo gonna agatuuka e Namugongo nga gano gateereddwamu emmotoka z'ab'ebyokwerinda. Abo abazze n'ebyokunywa omuli omwenge bibaggiddwako ng'abatayagadde kubifiirwa balabiddwako nga babyekamirira. Obwedda buliwo okuba eriiso olaba babiri ng'owookusatu wa byakwerinda okuva mu bitongole eby'enjawulo okuli poliisi, UPDF, abalwanyisa obutujju, SFC n'abalala. Ng'oggyeko ababadde bagumbye mu bifo ebimu, obwedda waliwo abatambulira mu nnyiriri okugenda nga balawuna embeera. N'abayambadde obukookolo babadde beetala nga kizibu okulaba obwenyi bwabwe naye nga balaga bali bulindaala okwaŋŋanga buli mbeera. Emmundu ez'ebika eby'enjawulo kw'obadde okomya amaaso nga waliwo n'ezo ezibadde zaawanikiddwa ku mmotoka waggulu. Emmotoka ez'enjawulo ezijjuddeko ab'ebyokwerinda nazo obwedda ziri bulindaala nga n'endala ng'emmamba zeetala buteddiza. Ng'okwerinda bwe butali buti ne balubbira balabiddwako nga beetalira ku mazzi. Okusobola okulengera ebiri ewala, kamera zimulengera wala nazo zaawanikiddwa. Wadde ng'ebyokwerinda bibadde gguluggulu, b'ab'emize gyabwe tebafudde nagyo ng'abakolera mu nsawo z'abalala. Wano bangi bakwatiddwa wakati mu kwewozaako nga bwe balangibwa obwemage. Era mu bikwekweto bye tuzze tukola muno twakakwata abantu 4. Mu abaana mulimu omu agambibwa okuba nti nno yagezezzaako wali emmanga abantu we banaabira, yagezezzaako okukozesa eryanyi okugezaako okuba nti natuusa kye nandiisa oba obuliisamaanyi ku mukyala, naye abatuuze bamudduukiridde ne bamukwata era ye tumuyina. Kino tekibawonyezza era akamotoka akaakazibwako buli w'oli nkusiba kabadde kaabalindiridde nga kano obwedda kasomba bwe katwala. Waliwo abagezezzaako okuwalira naye kye batuusiddwako tebali kyerabira. Amyuka omwogezi wa poliisi y'e Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire ategeezezza nga bwe watabaddeewo misango gy'amaanyi. Gy'okuba nti nno abantu abasinga bazze balopa amasimu gaabwe gabadde gababulako nga n'abamu gabbibwa. Then waliwo n'abavuddeyo ne balopa nti obusawo bwabwe buzze bubbibwa. Waliwo n'abaana ababuze ku bazadde baabwe. Tulina abaana ku tenti yaffe 20 nga babuze ku bazadde, abamu tubasanga batambula bokka. Akiriza atwebembere akwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo mu divisioni y'ekira atendereza obukkakkamu bw'abalamazi nga bano babanguyiriza emirimu gyabwe. Badde nga bakakkamu nga tebalina buzibu bonna nga batambulira mu layinizi bwe tubagamba mukolera layinizi ne bakola layinizi. Oluusi bwe basukka batera nnyo okwesindika nga bw'omanyi gurupu ebeera y'abantu bangi naye okwesindika kubadde kutonotono nafuta wadde ne bakitegeera ne babeera mu layinizi ne tubayingiza bulungi. Abalamazi be twogeddeko nabo batendereza ebyokwerinda ebibasobozesezza okumaliriza ebikujjuko mu mirembe. Abantu badde bangi nnyo naye eddembe libadde lingi, poliisi ekoze omulimu mulungi, buli wamu obwedda waliwo security, obwedda buli w'otambulira. Ebyokwerinda birungi nnyo ate batukuba batunyega olimu abatakunyeze oba okwagasa kyakuuma bulamu bwaffe era tubeebaza nnyo era nfagamba bano. Okusookera ddala neebaza pulezidenti waffe Yoweri Museveni olw'obukuumi bw'atutaddeko, omuntu n'amukuuma n'ebintu bye. Embeera ebadde ya mulembe nnyo, tweyagadde, tunyumiddwa, tusabye ne tweyagala kwegamba embeera nzikakka mu security kyekyo. Poliisi etegeezezza nti ku misango egisinze okugireetebwa nayo gye yeewuunyizza be bantu abo abazze n'ebyapa era nga bagiroopedde nti ebyapa byabwe 1000 bibabuzeeko nga beebuuza ekyaleesezza abantu ebyapa mu kulamaga e Namugongo. Kankukwase munnange Asifa Nanvuma atutottolere ebyo byazze mu by'obusuubuzi.